September 2024 egenda kuddamu okubumbuja ati Mickey Wine live concert tusaabale Surubada High School ekutusaka Mickey Wine Surubada King bagenda kukyagala jahazi pia munyonyo nga 7 September 2024 okuyigira mitwalo 2 yepe mitwalo 5 ate emyezi miliyoni 3 ate tusaabale ku jahazi pia munyonyo kalakawala bamwagala n'abatamwagala abasaideni n'abasaideno mwenna mujja muwagire Mickey Wine ate nga werekeddwa kabayimbi bonna kokana bakomedians batiktokers sawa 2 ez'okubajanga emiryango giggulawo toleta fujo Uganda Police eri ku security ebyokusanyusa by'abaana byonna weebiri abaana mbaleete Dekisokera ddala mwenga abatuuze ndi mbatuuze bano be baliraanwa bakasasiro ate era be bamu ku baafiiriddwa amayumba gaabwe n'abantu baabwe naye kitukubye wala okuwulira nti kasasiro no yabwatuse naye ate waliwo amawulire agalaga tiwaliyo abachina bebadde baleetebwa bakolera wansi kigenda mu maaso abachina badde nga bajja waggulu eyo nga bajja ne bateekayo ebintu wansi basima wansi basima waggulu basima wansi ne bateekayo ebintu tebitategeera basimira wakati kuva waggulu nga babadde bayita wansi bakka wansi bakola gundi bweti bateekayo engeri eryala bamazewo bbanga ki banga ddene nze maze ebbanga ddene nga mbalaba kitegeeza okuva bajja tugawulira mbu bagenda kukola gaasi biki bikyava mu bisaaniiko biki naye twali surprised nnyo ekintu nga kibwatuka nga bomu kyabatusenga bomu bwekiti omukka ne gugenda mu maaso kisoboka okubanga byabatuse kuba wansi ebirinnya mu bbanga kuva wansi tugamba nti muga waliyo force yagudde wansi nebwatuka omukka ne gugwamu nga mungi nnyo negujjula n'ekikoomi ku sipidi gwe kitadde kitambulira ate kisobola kubeera kyokwekyokka onaleko kubanga kyatambudde ku sipidi gyotasobola kukkiriza onalibadde okugala n'akadomola k'amazzi nga naba maaso eyagudde wansi kati kyokyokka nti abakyana bayinza bateekayo ebintu oba balinaabo babiwanya bye bagattagaga mutogera onaleko naye tukukola ku ground we tubeera ekyo kirabirako nawe ng'omuntu n'okola assessment nga ggwe ekitegeeza ensonga ya kasasiro eno n'okubumbukula wa kasasiro okusinziira ku mwe mugamba wetagisawo okunoonyereza sekenzi 2 mulonde bambalaba nga basima nga bateekayo oluwaya nze nalwegasala senga wookuno ku kyalo ekintu ekyo kyabwatuse bubwatuse nga tulaba era wabadde walabye eki nga mu kubwatuka kyasoose kubwatuka nga bazuka bwe kyamaze okubwatuka omukka ne gulinnya waggulu nebisiduka n'ebinyonyi nebisiduka omukka ne gubula eri nga tosobola kubeera busangagogera ekyavaamu nekutandika kyamadde dakiika 6 nga kasasiro tugudde eryo paka eno mubuto kumunoonyereza amazima gatwogera fe tuli batuuze muli bagwira musebuzi naye tubabulira amazima basebo tubadde tuteebereza nti kandi bakabenye naye obadde bikolebwa wali abadde bajjayo nga basima nga bagenda kukola gaasi gaasi yawatuse tetumanyi nabonna batugamba gaasi nga basiba waggulu eyo buli lunaku ekyo temunaatebutwako budde kwogera nafe benyini nga tutya n'okwogera nti tulize nalegasaala twogera omuchina nabadde naye omuchina ndi naye ne bagenda banaye ensonga gye mwogedde kasasiro kasasiro naye nga obuzibu
bavudde ku basajja banange nga tumaliza kuba mbadde ndi wano mu Lusanja batwala wake ewaffe nemulamanya mutimabyajakusini kyetwogera wenyumba zaffe tebanazimenya kikyekino wano twabadde bafunye clearance eyitawo kuba babulokinze nnyo babulokinze oyapanya tuyakwaba nekupanya naye kati kulwa bannayuganda abali eyo gano ge maloboozi ag'abatuuze abatuuze abaliranyewo bagamba wawa abachina abajja ne basima ne bateeka ebintu wansi ne batebeeza okwaniriza obakubye ebyawatuse nti kasasiro engeri gye bamulabyemu waliwo force ey'enjawulo twagala okudimandinga okunoonyereza era tugera kudimandinga okunoonyereza ku nsonga eno omuntu aleme kubeera mulagajjavu ateeke ebbomu oba bazuka wansi zimasuke tufune akabenje bwe kati tukatwale nga kino ekintu kyabuzwenga bomu nekitisitula ebisaaniiko mu bbanga omukka ne gugira ne kikuba era nga batuseeko we tubeera abantu bonaona abadde balabanga ekisaaniiko ekyo nga batugamba mwe kigenda kufazika naye twewuunyisa nnyo kubanga ate kyatambudde tetera kiti omukyala gwe baabika ne bagamba nti gwe bayita Alima yali azzeeyo mu nnyumba kutaasa baana be bazzukulu ekitaka ne kimugwira yenze muwala we first born. Era ku ssaawa eno wenjogerera ndi Ethiopia nzira Uganda baganda bange bonna bafudde baweddewo bannange kino kinene baganda bange mama wange yali awonye naye naddayo ataasa abaana nga we mumanyi bannayo omutima gw'abaana omanyi omutima gw'abaana kuba kitaka yakiraba nga kijja n'agamba kanzireyo nzukusa abaana teyasobola simatuka ne brother wange naye n'afiiramu naye bannange kati kusaawa eno ne Ethiopia ngenda Uganda naye munsabire muŋŋumye abagambye ekiteezi tetuddawo mwami Luyimbazi yabadde alemerako ate katulega ne mbagamba awo okufana obutanyagwa nja kufaafagana n'omuntu oba mugwa mubulago mutugumbuli bwana njemera tetuddawo kiteezi tasobola kunjemera abo ebintu byabalemye edda badde ebbali tubalagire ekyokukola singa balinga batuwuliriza singa ebintu bino tebituuse wano embeera eno etuuse wano butatuwuliriza ndabagambe nja kutugumbula omuntu ekyo nkukakasa kibazo nagambe nja personal bantwala erutsira nga bantutte ku lwekyo toyinza kukola embeera efaanana bwetyo mumulifiddeko bino ebizibu baagano tuwuliriza bagambye bakyalinawo eka no ekyo byebabadde bajobojamu waliyo oyokero oyo gwenkugambye dentist director wa public health oyo mawale omusajja oyo alina amalala nambugambye mwenja kubagwa mu bulago era saagala kuwulira muntu yenna addamu kugamba tuteekawo ebintu ebyo nja kufaafagana nabo nange naye lwaliro tubadde munda muli nga tugamba twaseesinga amayumba ngeno poliisi erigga demolishinga ku ttaka tulina abapoliisi abakulu ne baani ne bavuga bannanga amayumba g'abantu bagamenya gundi nabbanja nabuuza ddala bagamenya nti bagamenya nagamba bannange tusooka ate tuyimirize bategambala pa gavumenti yonna etalikodine kati eyabadde amenya babadde bamenya kufuna access no si kufuna access kumenya ogamba nti abantu webasigalasigalawo n'obuyumba balemeddewo kati kababumenye buveewo babulwe we babeera ekitegeera babajjewo kifuba tubagamba ebyo kikyamu kati abantu omanyi buli lwoleeta kiguleeda nga kimenya olwedde abantu babadde batandise n'okugjamu ebifaliso zaabwe obuntutu bwabwe obugoye bwabwe nga bagamu naye ekibambulira kizze batugoba kati bakiteekawo gugunduuza ebyo gugugugugu ebyo biwetiiye bitiisa abantu badduke basobole okufuna eno buffer zone eya mita 2 gye baagala si kya buntu bulamu si kya bwenkanya abantu olwedde bafunye ekikangabwa ate obongerako embeera enzibu tubagamba ekyo mukireke tukole enteekateeka ennungamu ekyo tosobola kujja n'okigamba omuntu yafiiridde omuntu ate gwe n'omugerageranyamu ssente abantu abasooka obasaasire okitegeera Mr. President seba abantu abeta kusooka kusaasira ezo ssente milioni 5 zisaasira muntu naye abantu ababalire bye bafiiriddwa kubanga okusinziira ku bantu ababadde beetooloddaawo basobola okubona nti abadde alina business ennene ebadde ebalirwamu ssente bwe ziti kubanga ekyo bantu si be bakireese ekyo kyaleeteddwa obulagajjavu bwa bitongole eby'ewa kasasiro obulagajjavu bwa gavumenti bulagajjavu bwabo abakulu abatwala ebyalo ebyo abatabirambula kumanya nti kanambula ebyalo byagenda bebiriwa ekyalo kiyimidde naye obadde ova eno ng'olengera olusozi n'ogamba waawo
nga kitezo olowooza lusozi nga te kasasiro bamutuma n'akola olusozi kati kasasiro yabadde abalagako nti naye asobola okutta abantu kati yabadde abalagako nti mupanga ki munakipanga banga ddi so tetubadde na oda ya kasasiro ebyo nabyo ebiva mu kwatuli balagajja byo biva mu kulagajja kitegeeza abatukulembere okukola kutono kibango omusajja ayiswa bagenda kikola kubanga bosi aweno ebyo bintu basobolera ddala kwambala z'omukwano mungi naye njagala bagamba nti ffe amalozi gafugano gwe tuyisa nti tulinayo abantu abasobola oba oluusi otuwulira nga tusaba munnauganda bannanga afiibweko bannanga ebitwalonda bannanga abakulu ab'ebitiibwa abaagala ebitiibwa lwaki temuvaayo ku nsonga nga zino ezibakwatako katikkiro waffe wa Buganda omukulu Charles Mayiga w'ekitiibwa bane muveyo kubanga mmwe betulina muno abantu baffe bafudde ate bangi ate abamu tebannavayo mu ttaka ewandibadde tractor esukka 50 nga zonna ziwedde mu ggwanga tujjeyo omuntu waffe enseeterezebwe kati nno waliwo tractor bbiri ku location n'ezimu zaziikiddwa mu ttaka kyekibaganya okutwalayo endala ziyambe oba zezo tulina zokka mu ggwanga ebitongole ebirina tractor zino banne muveeyo tuyambeko okuzikulula abantu n'ebintu ebyazikiriridde wansi ekiteezi abantu mukiteezi tubasaasidde nnyo bannange twongera okubasaasira tunyoloddwa wamu nammwe bannange mukama abasaasire bavunusa ekintu kino abafiiriddwa abaana abakyala abaami bammwe abantu abafiiriddwa ebintu ebyenjawulo ebibadde mu maka gammwe mubaddemu n'amaduukaduuka omwo kale mukama batusaasire kubanga agatutuna muggulu gavumenti mu kino yeyina okuvayo fe abantu obuntu tulina bwe tukoba naye tukuula abo abantu abalina amaanyi mu ggwanga balina ssente empitirivu ku zaakawunti nga muziterese kuvimba muzigyeyo ziyambeko baganda bammwe tuyambeko baganda baffe era tusindika essala yaffe eri abantu abanyoleddwa n'abantu abakafiiriddemu mukama emyoyo gyabajumuza emirembe mu lo Shakibu oba omuntu yenna agwa mu katagole ya Shakibu bw'okeeranga ku makya n'olaba omukyala ng'omwegomba naye ng'omukyala oyo omwagala kumuwasa mujje mmaka g'omusanzeemu omutwale mmaka amalala. Shakibu senga Zari wali osobola okwafoodinga obulamu bwe nga si ye yakuwasa wandibadde ne right nene okomplaininga mu bulamu bwe naye because toyina kyogattako nga bwe yakugambye nti emmotoka gyavuga yiye ennyumba mwasula yiye amafuta gateeka mu mmotoka yageetera mukitegeeza gwewuwe oyinayo kintu kimu kyotwalayo kyakwetaazaako. Shakibu senga toyagala ntalo na Zali oba ntalo na Bauna ex husband wa Zali kwata ogula amaka ogateekemu Zali kuba mukyalawo mwagattibwa mu bufumbo obutukuvu mwawoweebwa ofune w'omuteeka omanye nti wano Zali geegana amakaago genkugulidde Zali tagenda kuddamu kuleetamu Diamond tasobola naye because ennyumba ya mukazi buli ekirimu mu nju kya mukazi oli taata w'abaana be tasobola keera ku makya n'agana taata w'abaana be kujja ku birthday y'abaana be ne bw'aba nga Zali ye yamuyise tugeze ne bw'aba nga Zali ye yamuyise gwe toyina nalukusa lwonna na authority yonna emuganda nti taata w'abaana bo talina kujja wano omusajja yenna buli lw'olikkiriza omukazi n'akuwasiza mu nnyumba ye nkiddemu buli lw'olikkiriza omukazi n'akuwasiza mu nnyumba ye kkiriza nti yakwagalako kintu eki kyokka kye sigenda kwogera. Zali yennyini agambye toyina kyo affordinga wadde kyoteeka ku mmeeza emmotoka gyavuga yiye amafuta gateekamu gage yeyeerabirira yeyeekolera buli kimu ennyumba gyasulamu yiye kakati ddala ovaayo otya n'owa complain okumanya abasajja mmwe temwina na magezi omuzikazi yakuyamba n'akuwasa n'akuteeka ne mbulamu obulungi obulamu obuli light obulamu obuli very soft gwotunula butunuzi ng'omuntu yes abasajja kibawe ekyokuyiga kira ku makyo genda okole omukazi bw'oba omwegomba mukolerere ogambe nti omukazi oyo mwagala oba alina sete oba talina sete nina omujjamu eyo ennyumba omuteekamu yange singa wakwata oyo omukyala n'omuteeka mu makaago gwe nga ggwe amaka g'oyinako access gwe nga ggwe teyandikumanyidde nga bw'akumanyidde n'olwaleero kati buli omu ategedde kifaananyi kikatagole ky'entuufu gy'ogwamu nti eri oliyo kimu kyokka kyekikutwalayo kyokka kyekikutwala ate ovuddeyo okomplaininga tokomplaininga bali oli taata w'abaana be bali baana oli maama waabwe oli taata waabwe ate akusinza ssente first of all akusinza ssente Shakibu Diamond akusinza ssente Zali tosobola kugoba Diamond mu bulamu bw'abaana be because tosobola kubwafoodinga tosobola abasajja gye balinga bagagga nga balina ssente nga yagamba omukazi nze saagala musajja wo mulaba wano mu maka gange gano genguze simwagalamu
Bwemba mwagala kukola birthday z'abaana bamwe mugende muzikolera eyo. Saagala wano era nga kye bakola. Naye because gwe tolina kyoli wali baakuwagikawo obuwagisi. Ate ovaayo okomplaininga biki? Okomplaininga biki? Toba okomplaininga taata. Gwe gyongera kujjuza kanyama, kwongera kusse mudondo lyakole bulungi abeere nga takuswaza basi. Okola omulimu gwo nga bw'oteekeddwa ogukolanga naye bw'ofuna ky'ofuna. Kubanga omukazi omugagga oyina mujjako birungi. Toyina nawe okomplainingira maidi abanaye temututama abasajja abatalina ssente temututama. Temututama. Obeera ne baawo boss lady onansonyiwa naye ngenda kukuyisaamu kegaali. Njagala tukkirize epoint esooka nti tukuze. Okuze oli muntu mukulu oyisemu experiences nyingi nnyo ez'omukwano. Wamala okwawukana ne Diamond so society yonna ey'abasajja yakulijectinga n'onoonya ew'okwekwata. This young man Shakibu najja bambi n'akubiitabiita gw'oli okugamba essaawa eno butalina kyaleeta ku mmeeza ye n'ateekawo omubiri. Ng'omusajja yenna akwatibwa ebbuwa akonjagala okajjukire. Ng'omusajja yenna alina omukazi gw'ayagala. This young man yalebadde ali okudduka n'obukyala. Naye ekyewunkya ate gwe mukulu alina experience omumusinga. Gwe ate ali okudduka n'abasajja. This guy is not complaining olw'okuba lw'abaana mu daddy we w'abaana yazze, but he has to communicate with him. Because right now ye musajja maka. Shakibu ye musajja. Gwe twogerako oba alina kyaleeta oba talina kyaleeta oba omusinga sente is the man. He deserves to be respected. Ekyo njagala okiteeke mu bwongo. Okuze. Ekyokusatu, Zari. Lekera okuleeta mu mukwano mu media. Social media. If you think it is love nga bw'okyogera, lekera awo. That's not a good thing. Stop it. Mukwano mubeeramu okuyomba, mubeeramu okuva, mubeeramu okulwana everywhere. But you keep that one aside. Ekyokuna, lekera okujja ku lives ng'otamidde. Ng'olina omwengo oyogera bingi nnyo otama. Zari olumu mugenda ne mbeera ne mutugamba mbu class mwafuna ssente. But naife ababeera eno kubalaba. Mweyisa ddala nga buli obukyala bwe bwayise ekatanga. Ssente mwazifuna naye embeera z'abanaku z'abalemeramu. How can you come on live okole argument with a man who is not talking? What are you proving? Woba ogamba nti gw'oli omugagga weeyisanga abagagga empisa z'abagagga. Teri eyo omugagga ali genuine and authentic yeeyisanga gwe zali. Kano sagadde kuyisaamu gaali naye nkuwabula. Bali ewaba mama naamu bali abeekatanga nawa bwe batwe babeera ne babba baabwe bawaanyisiganya ebigambo. But surprisingly, Shakibu omuto akusinga level of understanding. He's not responding back because he amanyi what class is. Nego yagala gwe yabadde n'omusajja gwayagala okukakasa eggwanga gwayogera ebingi gwawoza gwalina ssente. If he's not your class, let him go. You go find your class. Bw'abanga talina kyaleeta ku mmeeza, go find the class erina kyaleeta ku mmeeza. But otutamye, at your age you're supposed to be highly respected and respectable. But the things which you do at some point, bikutula omutima. Zari, bikutula omutima. Ono gw'obonyabonya is a young man. He's such a young man. But akufaako, that's why ng'omusajja yenna alina omukyala akunnyonnyola, he tells you openly. Gwe oyagala kumudamine which is
eryo okumuteeka wansi okumusitepinga all like is nothing. That is not called for.